Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya agange bampita Florence Nalujja, nviiridde Kazo. Muneebaza Mukama ampadde obulamu. Nze nali wandwadde nnyo nga sisoboka, buli ddakiika mbeera mulwadde, naye Mukama yamponya. Mukama nali nsula mu kayumba nga kabi. Mukama yanzimbira. Amina. Okuyita mu ssaala za wano. Nga n'abayitawo bagenda ne baga nti oba waliwo abanyakola abaagulawo. Ne babuuza, ne bandaba abamanyi baga ejjajja gw'oli wano nga yenzaaliwo. Ng'ennyumba erowoozebwa okuba nti abali mu kintu. Abali mu kintu, naye ne baza Mukama. Ndi mu kintu mu Yesu. Zikubire Mukama. Amina. Ne neebaza Mukama, naleeta muwala wange wano. Nga kasiru tayogera, bamujje Saudi eyo nga musiru takyategeerera ddala. Naye ne baŋŋamba ali mu masabo gye bamututte mu bamaseeka. Naye ne mbagamba omwana oyo mumumpe. Omwana oyo ne muleeta wano, musumba n'amufukako amafuta. Waayitawo weeks 2 omwana n'atandika okwogera. Ne batandika okuŋŋamba nti nnimba, nga kuba namujja mu kyalo ne baga nti nnimba. Paka be nabagamba nti omwana wuuno ayogera, ne mubawa ku ssimu n'ayogera. Ne maama we ku kyalo n'agwa eddalu n'akuba endulu eza buli kika, ti Bugingo awonyezza omwana wange, Bugingo awonyezza omwana wange. Ne mbagamba nedda, Yesu wa Bugingo yamuwonyezza. Ekyalo kyonna ne kiwuniikira nga bakigamba nedda Jasisi ayogera. Naye mbadde nga ntuuka leeti nga sisobola kuwa bujulizi. Naye ne neebaza Mukama, Mukama byankoledde. Ankoze bulungi, nange sirabika bubi myaka 66. Ekitiibwa n'ettendo nsigala nga nkiddiza Mukama. Musumba wange mwagala nnyo. Lwe baamukuba amasasi nange nali ŋŋenda. Naye kisa kya Katonda. Mpulira essanyu nga ndaba ku musumba wange ono. Nakaaba n'enzirika bipuleesi ebyali byawona ne biddamu. Naye naŋŋamba nti ojja kuba bulungi. Beyangwako mu kafuba nange ne mbeera bulungi. Musumba wange ono mwagala nnyo. Nnyo nnyo nnyo. Omukadde bw'atera okusinda n'amazina amaganda wano. Nnyo. Waliwo yali amanyiira nti musumba wange ng'amuvuma. Oluggi ne ndukuulamu. Ku poliisi sente ne bazirya. Omupangisa ne bampaabira nti ogwo omusango. Naye ne ŋŋamba omusango ng'omanyira musumba wange. Ngukkiriza. Naye ne musumba n'akoonamu nti agende. Nange ne nkikakasa nti akole ki? Agende. N'agenda. Naye nina emirembe. Oluggi waluzaamu afuna omupangisa omulala? Oluggi naluzaamu ku mateeka g'abali ne bamuwa wiiki 2 n'avaamu n'agenda. Kati anvumire eyo ndowooza. Nze ayogera ku Bugingo. Atemako omukono gwange. Naye Bugingo wange ono mwagala nnyo. Neyo gye mpitaba nga mama Bugingo, jjajja Bugingo. Njagala nnyo musumba wange nga bw'okiwulira. Amwogerako mpulira bubi kubanga nze obulamu bwange buli ku ye. Yita abantu nga 3 Abantu nga 3 bonna mbayita. Kubanga n'abaali baalaba nga ndi mulwadde nnyo nga bansibidde mu nnyumba n'enfubutukamu n'enziruka nawonera wano. Abantu nga 3 mbayita, ab'Essemuto, ab'Ekiboga, ab'Enakaseke, bonna ab'Omubbya mwenna mbayita. Wano awawonerwa we wano we nawonera, n'abeeyo Mubbya Jasi wano we yawonera. Kitiibwa n'ettendo nsigala nga nkiddiza Mukama.